Namuyenje ate nezija kusekendwe nekola sekendwe nendowooza kubanga twayita mu kiseera kinene ekyentalo n'ebiringa ebyo kakati twayita mu kusumbuukana nemala esifo nendowooza tukusomako konna naye olwekisa kya Katonda nesigala natambula ng'omuvubuka ng'omukuze nembeera ku kyalo eyo nabeerako eyosuwa mu chairperson naye ate n'ekkanisa nempita nempa obuvunaanyizibwa nenfuuka omukulu w'abavubuka kati ng'omukulu w'abavubuka nakuŋŋaanya nga bavubuka netukola emirimu mingi mu kkanisa kakati olunaku lumu nenkyaza abakulu okuva ku bulabirizi abavubuka abo ne bajja tuwulira enjiri omwetuva okulokoka ndokoka eyo yali kigambo kinene ekyokukyuka kwange nategeera Katonda anagenda nankolamu omulimu kati bwe mba ntambula ng'omuvubuka maze okulokoka kakati omubuulizi waffe Katisoye Ssaabadinkoni w'Ekangulumira nanjiya n'antuma mu kkanisa okumuyambako kubanga ekkanisa bbiri ezitaalina aweereza ye nga kitebe naye nakoosi nga biri kakati n'antuma mbeereko eri nakoosi olunaku olumu nakoosi nijja mu kitebe yanjigiriza byonna yanjigiriza okubikula enjatula nanjigiriza babuulira amakulu g'okubuulira emisomesa wange asooka yani oyo amanya Ignatius Kabuka kati yali mubuulizi Namuyenje kakati n'oyo yandeeta mu buweereza bwe saabwagala saabumanya era namala emyaka ng'esatu nga ndi musomesa ibanga mbagenda okuba obubuulizi taata wange n'ayagala nnyo naye nga mpalapala nnyo paka ddaaki bwe nagonda nga nange ntandise okunyumirwa ekyasinga okunsolooza ennyo bakristaayo tebaafaayo tuno kyakayiga simutendeke okawakutera mubuuliza ntidde mubuulizi waffe kanatuwa okuganja mu kkanisa yaffe nga tunyumirwa tugenda mu maaso mubuweereza kakati awo ate muzeeyi wange nayagala nge nensoma obwavu ategedde ndi mubuulizi kakati bwe najja eno ku bulabirizi nga ndi muto nakawasa kakati awo nebateesa tumutwale ku koleji e Nakanyonyi nebaza Katonda saagaana nengende Nakanyonyi nesoma obubuulizi wenavaayo ne bantuma mu kkanisa y'Amasiga ng'omubuulizi namala emyaka 2 Bishop Matovu oyo najja n'atutwala ate naye yali omubuulizi wange kati Venerable Kabuuka Namugongo tusoma obwavu ebyange ebisinga Katonda abukoze bukozi bwatyo akuyita agenda okole kino ogenda okole kino ogenda okulaba nga ogenda olinda mpolampola so mbe Namugongo abantu bennaminya ng'omusumba omuberebiri nagenda nenawattaayo ne batwaniriza ne batwagaza obuweereza mbe naminya nengenda enjeru kakati wembeera enjeru ate awo Bishop Ssebaggala mwandiisi wa bulabirizi nansemba okubeera omukulu w'ebyobulamu bulabirizi kakati ekyo nabyo kyansitula nnyo nasinkana abantu bangi abanene abakulu kakati nenfuna exposure y'amaanyi eri abantu bangi kyo kyankolera nnyo nakyo kakati ate awo ebbanga ttono tebanzija ne bafuula bikawalumu nakyo nekinkolera bulungi nnyo ngaera we nali mu kkanisa gali amalala obuweereza bwobupya so bwatyo Katonda waze ng'aleeta okuva mu kafidro ne banfuula Ssaabadinkoni omuberebiri obw'ebugazi ne bantwala esseeta bandekomezaawo ku lutikko nalinga biika nebaza Katonda ekisa kya Katonda mbadde ekisa eri abakadde bange abalabirizi bankuzizza banfudde Bishop Ssebaggala nafuula kanoni nafuula provosti ate era n'okusoma kwonna kkanisa nze nyinza okugamba ensomeseza okuba nasomais 4 naddamu okusoma bubuulizi bwenva ku bubuulizi era kkanisa nemperera ku bwawo nafuna certificate e Namugongo kakati e Namugongo eyo nankola olali mu kitongole ky'ebyobulamu ate UPMB yali tutwala nempa ekirabo nengamba tukuweeredde genda okola diploma mu health administration kakati bwe nagimala ate nenzirayo nenzikola diguli era mu programu yemu kakati ate awo nasabira obulabirizi nabwo ne bumpeerera masters mu divinity so bwentyo bwe Katonda bwantambuza olugendo naye nange naliko bebi ndi mwana mugalande
amanya tewagatubulidde. Muzadde wange taata wange James Kibirige Kabodo ne maama wange Lucy Kibirige. Taata yawummula, maama Janine Nangwa, mukazi mukadde ddala. So twebaza Katonda Mukama atubedde okutambula. Kusomozebwa ki kwe waafunye mu bbanga eryo lyozze ng'oweereza kw'osobola okugaa nti wano? Okusomoza muweza kubaamu kungi. Okusomoza okusooka nakusanga gye natandikira obuwulize nga maze okusoma teyali ennyumba nga tewali, naye netubonaabona n'enkuba yatukuba nnyo kuba tewali nnyumba nteeketeeke bulungi. Enkuba ebisulo by'abaweereza kyali kizibu. Wenva Namasiga nengenda Ennaminyo nayo nga teri nnyumba, akayumba katono kakadde bwe kati nayo kyali kisomooza kinene nnyo. Kirala ekisomoza mu buweereza bwaffe ate nga mukisa gye tuli okukyusibwakyusibwa kuno oluusi ogenda mu kifo ogenda eri abantu be baagala. Mukama ampadde okusomolero nsikidde nnyo abantu abaganzi. Kakati ng'olina okulaba Katonda ng'akuwa amagezi okukomyawo abantu abo naye bamukwatagane nabo mubeere nga mutambula. Era Mukama akimpadde yonna gye mpise abantu bazze basooka ne babanga abeesenda ku nkomero ogenda okulaba nga ate bazze gy'oli okweza ne kugenda mu maaso. So ebyo bye bibaddewo naye Mukama atukoze bulungi. Oyogerwako ng'omusajja omukkakkamu. Obuweereza buno obusobola otya mu bukkakkamu? Obuweereza si bwakulwana ate ndi mukkakkamu bukiye bwemba ntabuse n'enjiri ntabuka. Kaakati olwo ekyo kyekyakanaze yenze. Ekikulu mu myaka gyange egy'obuvubuka nakozesa amaanyi mangi, nakyakala mu bingi. Katonda yanzikakkanya kati ndabikamu omukkakkamu mu byensi naye muli Katonda ne Sitaani naye aneewuunya. Kakati nno Katonda ye ampa amaanyi agabuulira enjiri n'okukola obuweereza ate njagala bugumu lyaki. So obuweereza bwange Katonda yampa emirembe, njagala nnyo era njagala kutambula nnyo n'emirembe. Sinyumirwa nnyo zitanzimba. Tuyinza okukitwala nti okufuuka omulabirizi kye kimu ku byawaggulu mu kkanisa. Oyinza okubaayo n'ebirala eby'okwenyumiriza mu bulamu bwo obw'obuweereza mu kkanisa? Ekyokwenyumiriza ekikulu Mukama ampadde omukisa okuyita mu madaala gonna ag'ekkanisa. Si baweereza bonna, n'obeera omukristaayo, n'obeera omukulu w'abavubuka, n'obeera omusomesa, n'obeera omubuulizi, n'obeera omudiikoni, n'obeera omukadde w'ekkanisa, n'ofuuka omusumba, n'obeera saabadiikoni, n'obeera kanoni, n'obeera provosti, ate n'otuuka ku ddaala y'obulabirizi. Nkyebaliza Katonda. Mukama olugendo nkirabira ddala nti ye yennyini yantemedde ekkubo. Agenda natuuka wano natuteeka ku ddaala eddala. So yakwenyumiriza nnyo nnyo. N'ekirala kayisa kyesinga okunyumirwa bali kwe kubuulira enjiri abantu ne balokoka. Ekyo kinsanyusa era mpulira ng'asasuddwa mu bigambo byonna. Ekirala Mukama ampadde ekisa nkyenyumiriza bonna we mpise basobola okulaga nti Kabodo yayitako wano. Nabyo nkyebaliza Katonda. Byonna bye mpise byonna budde bulituuka ngenda bibawa. Bonna we mpise Katonda ampadde okulekawo omusulo. Katonda abadde nange nnyo. Ampadde okuganja eri abantu kyebaliza Katonda n'okutumbulira waleeta ensonga bazitwala okumanya.